Tukooya akamanyiiro era tukooya ejjoogo. Temulowooza nti buli muntu akolera mu ggwanga erya Uganda aliwo ku lwakuba Museveni. Temusuubira nti buli muntu alinamu kasente ke mu ggwanga erya Uganda nti akafunye akajja ku lwa Museveni. Abantu bangi beetetenkanya ne bakola ensimbi zaabwe naye nga tebazikoze lwakuba Museveni. Ebyo ebigambo byogeddwa Ashakama ng'ayanukula full figure oluvannyuma lw'okuvaayo ku bigambo bye yazze ng'agamba nti Ashakama ensimbi z'alina zikoledde mu ggwanga erya Uganda. Kyokka avumirira Mwami Museveni nti gavumenti ye mbi, bawana NUP nga tena kyebawadde. Bano agamba nti bakadama bangi bagenda ebweru ku kyeyo ne bakola. Babeera mu kubonaabona tebalina nsimbi ze bafunayo. Kyokka ne bavuma Museveni nga bagamba nti mubi nnyo talina kyakoledde bannayuganda. Kyokka bwe bakomawo ewaka ate bakola ku bubizinesi obusobola okuvaamu ensimbi ezibabeezaawo. Ono ng'agamba nti bannayuganda baveeyo basime ku Mwami Museveni ebirungi byakoledde eggwanga Uganda. Kubanga bangi balinamu kasente ku lwakubanga Mwami Museveni yabafudde kye bali ku lwakuba nti akulembedde bulungi eggwanga Uganda. Ne twebuuza nti bwebeera nga Uganda erimu emirembe, bwebeera nti Uganda muntu mwasobola okukolera ensimbi era aveeyo asime ne Museveni nti kubanga mu Uganda afunamu ensimbi ennyingi, ate olwo abawaŋŋanguka ne bagenda ku byeyo nga bagenzera okuba embeera eri ewaka ey'ebyobufuzi nga baddusa embeera eri ewaka nti tewali malwaliro, tewali kirabwako kugamba Uganda ng'efuuse ekyennyalwa, ng'abantu abasinga obungi bagidduka mu buddusi bawaŋŋangukira ku mawanga. Olwo bo boogere ki? Kubanga bw'obanga mukyala full figure gwennyini ekitegedde bulungi nti gye bagenda ku kyeyo tewali ensimbi ze bakolayo, kyokka ate bajja ewaka ne bakolamu kasente ne kawera. Kati weebuuze omuntu ng'akimanyi nti gye ngenda tewali ssente zenkolayo eziwera, ate lwaki aba afuluma eggwanga lye? Kitegeeza nti gavumenti eriko yembi. Gavumenti ereetera abantu okuwaŋŋanguka olw'ebizibu byeyina nga gavumenti nga yo, kubanga gavumenti essaawa gy'erimu olwaleero nayo yennyini yeetaaga buyambi. Kyekireetera bannayuganda okudduka ensi yaabwe nga bagamba katugendeko ebweru wadde tetulina nnyo ensimbi z'amaanyi ze tugenda kukola, naye waakiri tugende twewogomeko eyo tuwonemu ku kizibu ky'omusajja. Kati embeera eno full figure wabanga wali tumanyi kiddusa baana mu ggwanga Uganda, obukulembeze bwa Mwami Museveni buleetedde bangi okulekawo ensi yaabwe ennungi amata obuta, ne bagenda baboneebonere mu misana, baboneebonere mu mpewo ey'amawanga amalala gye bataamanyiira. Naye bagamba tujja kuguma embeera yonna ezze, naye kasita tuba nti waakiri tulina ku mirembe. Wuliriza olutalo lwa full figure ne Ashakama. Tayandama nga nnyoko mwali obwana bamwe buli bujje bakuziika jjajjawo gyali butafumintiriza tufumintirize zenna ebintu bingi nnyo Katonda byandaze. Waliwo omuwala bamwisa Ashakama yakomeye okusula moto n'agula emmotoka y'okubiri ennene, abadde mu Dubai yagenda n'akola obwakadaama ensi netamugondera, nadde Dubai ensi netamugondera ngaggwawo bunaku abeera yeraliikira abeera akogga ate awagira nuupu ate wakitalo nnyo ayagala okumulaba. Ngumuna njogera n'omuvubuka ne mugamba omuwala oyo nze ndaba mugezi, omuwala oyo mugamba akomewo ku ground kuba ajja kufa, enjala ebeera emuluma. Babeera baavu naye nga beegumya, baba bubi nnyo nga nekyokulya obuyite bakirina naye nga beegumya. Emirimu sikyogera mu bubi. Ne mugamba omuwala oyo mugamba akomewo ku ground, omuwala oyo mugezi bw'anaabeera wano maybe omukisa teyagufunirayo eyo. Omanyi omukisa olina ogunoonya ng'awoza kimu nupu era Museveni vaako sisiraani bino bifulufiga bifaddi ebisikolimo nemutunulira nga just yetaaga psychological mindset change. Nafune emmotoka eno following gyalina yagigwenda kusula motos yajje waffe kusula moto sula nankubira nampita nangamba nomwana mu motoka ng'alina obusente butono ne mugamba omwala oyo mu motoka kubanga mumanyi mulabira ku social media era nze namusangawo teyandaba ngasula mpise yandaba naye nga tasakumbuza kwa badde anvuma ng'aswala tunula wansi bw'ati naye ng'ate nze nina okusala bamu motoka batebamuwa nga talina ssente n'agifuna ng'alina naye nga tezimala nembaga mu motoka kati yaguze n'agula ennene ennyo bw'eti kati ayagala abe n'emmotoka endala yagiguze cash n'asasula. That's independence. Kati mugagga muzibu katwogera ku independence tannawoza na mwaka wano nga tonnaba kugamba nti omuntu capital amufunye mu Uganda. Soko otule n'oyo omwana omubuuzi capital omutuufu gwakozesa yamugjawa mulekerawo okulaba abaana abatandise okuvaayo nga bali successful ne mulowooza nti capital bamugje Uganda ne mutandika ogamba mbu ali wano aseketerera gavumenti naye alina bizinesi akola. Mukwano soka weebuuze oyo omwana capital yamugjawa. Waba yamujja Uganda then you have a right okwogerawo otyo. Waba yamujja ku kyeyo muganda wange sooka otuuze wansi then obuuze oyo omwana
yafuna atya capital oyo. Mulekeraawo because omwana ali mu struggle wafuna ka business ne mumuddako ne mugamba mbu aseketerera government naye akola. You guys nga sinagenda ku kyeyo nali nkola mu mobile money nga bansasula emitwalo 2. Mobile money yali awo Bugembe ku katale. Abakatale ke Bugembe bammanyi, abamatooke byennyanja twala tugende Lumonde bammanyi bulungi. Cause awo mu katundu mobile money gye nali nkolako ye yali esinga because of my customer care eyali ennungi. Emitwalo 2 nagenda olaba nga tezimala nene yola nengende Saudi. Ekyeyo kyange teri muntu yantekerako ya data 5. No wa family gwe nasabanga 10 teyakimpanga. Nasonda sente zange eje emitwalo 2 nsobola okukola ki okugenda ku kyeyo. Nengende Saudi nenkuba emyaka 3 n'emyezi 6 nenkomawo nenkola obuntu obutonotono bwe nakola sente ne ziggwawo ngamaze okuzimba enyuma nitadde kwelo plate nasigazaawo obukadde bwali 4 n'emitwalo 8 nenkwata ezo sente nenzi processingamu okugenda e Dubai. Ekyantwala Dubai kufuna capital. Wenamala ofuna capital nenkomawe Uganda. Mulekerawo okwelima nti sente zenagulamu emmotoka mpozi nazijja wano mpozi eri Dubai nali mbona. Ani abalima nti Dubai nali mbona. E Dubai nali nkola mu tour companies. Zituwa companies ezali zinjagala nsigale ngamba kolera. Era nze navaayo buvi. Ngandaba ekiroto kyange oba ekigenderwa kyankyali kituukiridde. Mulekeraawo nkidda mulekeraawo because omwana supporting a noopu. Mbu akoze ka business ke mutandika okwogerera mbu kati business sente azifunidde ku mulembe gwa gundi. Omanyi biki omwana be yayitamu ofuna capital oyo? Obimanyi? Omanyi ebyeyo omwana be yakola oba ebyeyo omwana be yakuba okufuna capital oyo? Wanji nkiddamu capital gwe nkozesa ali proudly sponsored by Saudi ne Dubai ebyeyo byenakuba. Era singa saagenda ku kyeyo kirabika singa sina business ya airport pick up oba munfuna nekirala wetugenda ku byeyo oba tugenda ku kyeyo tubeera taxed. Meaning nafe tubeera ba mugaso tubeera taxed. Kati onawo oyagala nafe tuveeyo tutandike okulumiriza government omusolo gwaffe kubanga nafe tusasula omusolo. Oba onfuna tumanyi bulungi tulina osasula omusolo era ogwo omusolo gwe guyambako mu bintu ebirala. So mulekeraawo okwagala okusirisa abaana abali mu struggle. Mbu because akoze business ye Uganda mwagala musirisa mbulwaki owagira gundi ngate omulembe gwa gundi kwafunidde gundi. Soka webuuza omulembe gwa gundi kwafunidde gundi naye struggle kijayisemu.